Wulira Paasita ogenda kwata agamba. 3 oyo mugamba je 2 1 0. Zejjajja mukamulu zejjajja emmanya nti kati nina abantu babiri besobola kuleka mabega ye famire mukamulu nina kano simanyi ebaso mukamulu ono teyalaba kujjajjaawo era kyanaku bambi kitaffe yafatalayo okubazukulu naye atikisa abalaba ng'ayita mu maaso gange. Jjengo yalina era celebrating emyaka 5 mu buweereza olunaku lwali lwa kuva taata we yava mu bulamu bw'ensi eno ejja taata we giri esatu then naye before taata nga tannagenda yali alina emyaka emirala emeka 2 so we nali naye nali ngezaako okwogera naye emitwalo gati emabega wa kamera ebimu ensonga ki yali yeetaaga celebrations zino omanyi ekisooka nga toziyaddamu mpanvu nene eza kitaawe expectations zaali nnyingi kakada fact that asobodde okubeerawo paka nakati nga waali wadde nga alina byayitamu okusomoozebwa for example TV yavaako ne mu church bagamba namba zakendera mu automatically zalina okukendeera lwansonga nti ebintu by'ekkanisa z'abalokole teziringa nga byammwe basiraamu tebiringa byammwe by'abakatuliki abakatuliki obeeraawo nga mulina omusomesa abamusomesa akulira ekisomesa katikirize wansi gye kibeera ne bamukyusa ne babawa omupya ne mukkiririza mwoyo kakati buno obuweereza bw'abalokole ebiseera ebisinga omuntu asiima nnyo omuntu nnyo omuntu kyetwayogerako oli ekiringa nga cult nti gundi bw'aba taliiwo church ebanga ennemye kubanga ajjukira buli buba buweereza bwa muntu kati oli ajja nga yakkiririza mu muntu musayimo kiyinza okuba kikyamu naye nabo tebajja kukikyusa kuba ndowooza bakifunamu so kakati omuntu okuyingira mu kintu ky'omuntu abaddewo engatto olumu kikalubamu ekyokubiri ate n'akiyingiramu n'agezaako kikyusakyusaamu wakati ebintu by'omusumba ebisinga byali akola tabikola kubanga ayinza oba tabisobola ayinza oba si ekoolingi ye kubanga tuba tuzze mu byaddala buli omu alina obba nekoolingi ye tosobola kusikira okuyitibwa tosobola kusikira kuyitibwa kwa muntu so yacelebrating emyaka 5 waliwo abayimbi baaliyo bangi nnyo so tukusabira osobola okubanga ate kati Simon ngekituna kivaako golowooza creating oyinza muwanga mmeka okuva ku 10 Jjengo akoze bulungi lwansonga Keza singa time etukana tugamba nti kati Keza presenter wa Sumula nga siriiwo nga tetunadda ku numbers oba zikendedde oba zeesaze ekisooka tusooka kudda ku Keza ng'omuntu asobodde okwezimba okufiitinga mu show oba ontegeera kubanga ebintu ebirimu okufa tebibeeramu grooming teri abeera okugamba nti ninda taata afe nzire mu kifo kye kyova olaba nti yakwata taata we ne bamutwala mu ddwaliro kitegeeza yali alinayo pulaani ya taata we okukola ki okuwona ne taata we n'afa kakitegeeza Jjengo atandika okwegrooming okudda mu bigere bya kitaawe ng'amaze kukutuka kati essaawa zino singa nkuwa Jjengo w'emyaka 3 emabega okumuwuliriza ne Jjengo waakati akuze bw'omuwulira engeri gya reasoningamu towards calling gy'alimu akuze so kati kunze ne woba n'abantu bangi wali abantu n'omusanga ng'alina numbers nnyingi naye nga omusajja oyo yagaana okukula engeri gya reasoningamu yagaana okukula so kati kunze ekisooka Jjengo akuze engeri gya reasoningamu kati waba akuze engeri gya reasoningamu kitegeeza so kati ali fit abantu okutandika omumukkiririzaamu naye ozimba ekikye
tubuuza oba naafuna ddi omukyala oba ayinayo omukyala. Nedda Jjengo akyali mwana muto. Jjengo is 26. Is 26 akyali. Olina enamba yo gimpeeko. Nedda akamala okufuna ebizibu by'abakazi abeeru temumugasako. Kyafefe busi. Chosen blood ani yamugulidde emmotoka. Enamba yo genda jimpa. Jjengo experience embi n'abakazi abeeru. Bali bawanvu. Tugende.